tulaba mutabani Abba n'avayo n'abaako byayogera ngoba toli awo era byofaananyiza mu n'ebyo zookola ki ebimu ku ebyo zooyogera nti naye olwebyo tutambula bulungi ewaka eyo kati Abba nate najja na mwana n'engamba bannaye atafaayo mu byawandiikibwa bigamba buli kika balonda yaaba babiri kali naye namulengedde muganda wange mwoyo Abba yasabula Abba makazi asabula yagambye omukulu takola ki omukulu tasobya mukulu asobya amera na wano bagamba omukulu takyalya akwadde obukulu abakuwadde kulya bajja ababikyuso bawulira oyo musabuzi munanga asabula namuwulidde bakuba tamanyi naye tujjagira tukwanagana mpola mpola ni kati goli mukulu Abba makasi ye mwana muto mwana muto agwanidde okwogera ebigambo ng'ebyo natukanogamba nti no bajjajja be bali ivo asobola okukyogera era nakyogerera ddala nga kyekituufu kubanga ne Yesu yagamba tayinza kwogera kintu bakola ekintu nga talabidde ku kitaawe kati wabanga munnaye alabye mu gye mutalaba ayinza oba ayogedde mazima abaana bato batera okulimba kutera kuba bawala abakulu be balimba nti mese gaba ssente abaana nabo batere balimbe naye Abba mese temuwanga ku ssente mese temuwanga ku ssente Abba kirabika je akitegedde butegeezi nga bwe mpulira ayogera amazima kati nze mpero coming up ni generation ejje mpya naddala omuntu oyo w'amazima awo mpaka mukama fatuga bwe tuli manya amazima gali tufula baddembe mpaka mpaka mu kufuukira ddala abeddembe naye wano nga bakyaku questioninga byebyo ne clever olubuzo buvaawa because ndabaka abantu abamu nga bagamba ti taata ono si buzibu nnyo naye maama ateekawo nnyo embeera ate nga bulaba nti n'omulenzi Abba mu kwogera bulaba nti oba oli awo ebisinga byonna byeyogera kabeere ne Danira bulaba nti bisonga nnyo ku maama leka ateekawo nnyo embeera sayidi awo Sandyo agadde nnyo era sikyetaaga era sikyegomba okwogera ennyo ku famire ya muzeeyi wange kubanga neyange nagigobako buli omu nenjirekera Yesu kakati nandyetaaze era nensaba Yesu era atukeko mu maka ga taata wange bwabayo ebisobasoba agololegolole ng'ayita mu Abba agololegolole naye sagomba kutakulattakula famire ya taata wange Yesu ayite mu Abba agololegolole ebyo byakyama agololegolole iye sa taata wange kyakola kyo musabira mukisa kuba yanjirawo mubiri nga ndi mu kusoma ate ensi yo nenjirawo mu kwonoona nibyo kava mu kusoma taata yakuwerera mu kusoma yampererako mu senior 1 senior 2 from P7 mwami mayanja from P7 to senior 2 ne senior 2 negana okuggwako bizibu ne bijiikiraawo nenva mu ssomero kati Mr. Mayanja entegera Mr. Mayanja antegera ndala nnyo mukuza is a father naye nze guy mami nabeerange waka nekweka wansi wa kitanda kuba tayagala mbere waka kati mba mulaba nti bwekiti bwe kiri kati Yesu agenda agolole ayita mu Abba makasi ayita mu Abba makasi agenda agolole weewaawo wange Yesu yabazibwe kuba mba ndabanga afaayo bamututte awali amaanyi okusingako wano naye na wano Mukama ateekewo amaanyi abali wano nabo bajjanjabirwe wano tubeere nga tetubuuka bubuusi genda kujjanjabirwa eri naye amaanyi na wano Mukama agateekewo naffe tube nga tujjanjabirwa wano kati sijja kusabira Saala ate nga zibuuka mawanga ate nga na wano tuli wano Saala kyetagisasala kubanga tuzisaba nga za wano ye nze mere sigira wakaokane ku kyalo bampa kakati Saala na wano zikole yamalwaliro na wano agasuwa ag'obusobozi gazimbwe gajjanjabe abantu bawone aye nange abantu ne bagaba bannaye awatali Yesu teri kikola awatali Yesu tewali kikola kuba kweyiiya oba oli okweyiiya nalaba awo oba watyamu kuba nalaba awo Robert Kyagulanyi Ssentamu mukuluwo ne King Sir bagenda ne babagamba nti mukulu teyetaaga kulaba muntu yenna ate oluvannyuma ne tulaba nga waliwo abagenda ne bamulaba siri ku nsi kulwana na baganda bange mami yagamba nti lwaki totwesonyiwa oyagala tujje tukulabe wamwe tujjeyo iwe waliyo ki nange mami nkugamba nange waliyo Yesu waliyo Yesu kati erije bangubye
ebyawandiikibwa bigamba balidda gy'oli naye toddanga gye bali kati ekyo ekyandikibwa kinsiba nange okusigana ne Yesu wange naye ate nesigana kusabira abalwadde kuwona kuba omuwonya ye mukama waffe ffenna ye Yesu. Naye nga ekyakolebwa kyali kituufu okugana Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda okulaba kuba mu ddwaliro lyatuuseeyo ali ne King Saha naye bagenda okulaba omukulu. Kiva ku bazadde oba ku mbeera gye babeera bataddewo eri gye bali. Okusooka kamyonero yagwa n'amenyeka amagulu luli twalagira nti tumulaba nange nagendayo ne mulaba naye ku bino ebizze bibeerawo tulina abayimbi bangi nga bajja bagamba balwala waliwo abantu bebatakkiriza kuyingira kati ekyo si kipya ekyokugaana abantu okujja okulaba omulwadde. Kituva tusabe nnyo Yesu kuba yayita n'abantu bebaganye yayitawo atuuka omukono gwe gutuuke ku mulwadde amujjanjabe kuba olumwana baba bakulembedde awo abali awo abagaana okulaba osanga lomba baba baagala kibeere nga bwe kiri. Kituva tusaba oyo omuwaguzi atuuke abeere nga munnaye ayambako ffe tutasobola. So bingi ebibaddewo bibadde byogeddwa by the way ndozera kikulu nnyo okikubuuza kubanga era bingi ebibaddewo byogeddwa na biki byonna. Kale Dr. Jose Kamino tukusabira okomewo bulungi nnyo ng'owonye Mukama akusseeko ekisa kya ndoza tujja mwoyo kune kusaala lwekyo tugimuweera ddala. Kino kye mbagamba bulijjo ani yasabirayo nange ali mu kyennyanja. Kimanye ekyennyanja kyo kyamudde nekimala kimuwandula naye yamusabira simanyi. Owulidde ekyo omuntu yenna bw'ali kimanya nti ne Saala gwe wekka gwazisaba mu mutima gwo n'ekigambo kino yatula Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo wonna w'oli miliyoni yateekeddwa okwesabira yateekeddwa. Teri Saala nze nfunye interviews nyizo banga tumusabireko naye kenyini yansaba ku comedy store n'agamba oyagala kunsabirako buno obubaka bw'omuganda wange gwe kenyini bikula ne ku kitabo va ku mbozi z'abantu bikula ku kitabo Saala gwe kenyini kuyatula n'akamwa okkiriza na mutima oyatula na kigambo okuweebwa obutuukirivu naye ezo bena akusabira munnaye pozi ngagala kundabisanga ayagala okukudaalira nakusabira ntya eno yonna gyendi nga newaka bangobayo owulidde naye nze nkuweerera kino nti weebikulire Bayibuli ogisome okkiriza na mutima oyatula na kigambo okuweebwa obutuukirivu. Yafa n'azuukira Mukama n'amuzuukiza mu bafu awo ojja kulokoka buli kiri munda kijja kola ki ojja kulisiivinga oyo amanyi munda yaffe iye saagala kukiina munsabira nedda buli wosabira omuntu omusabire eggwanga otambulenga eddeme mweriri sabire eggwanga literere libeere nga lidda ku mazima tutambulire ku butuufu Mukama bw'ayagala naye tunasabira Ssekinomu omuntu tekijja kutambula bulungi. Ekyo ekinjagaza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti akutte ku nsonga ya wonna so si ya bwannamunigina era bwe lwanagendanga okulaba abalwadde nga layebula namunigina banamugobanga nga mbawagira kuba essaala yeggwanidde eggwanga lyonna. Kati ate nze waliwo abantu bendaba ne bajja because twalaba wano bwe yali mu ddwaliro omusumba yagenda n'amusabirako omusumba gweyagala okujjako ennangayo Musumba Bujingo yagendayo n'amusabira bulungi nnyo nalabakawo n'abantu ab'enjawulo bagendangayo nga basaba olowooza si kyekituufu ate gulabika ngu yawukanye nakyo anti kakati nange kyenva ngamba omusumba aba abulira mu kanisa tabulira muntu omu naye omusumba abulira abantu abangi n'owulira omukadde nga ajja abusaba ssente zaawo pagoni yaleeta 5 luli n'aleetayo 10 n'alirayo n'endala agenda kuzireeta gwe omusumba notabulira mu kyalo ono omusumba omutuufu kuba omusumba w'oku nsi oyo atudde ku mulyango gw'omusumba omukulu Mukama waffe Yesu. Omuntu obutategeera musumba Mukama waffe n'alaba nga omusumba ono ye mukulu ompulira bulungi kaakati bw'abanga agenze okusabira muntu Ssekinomu kyekyo kyenkugambye kimugwanidde okutegeeza endiga ntulina kuba batukuvu omuntu abeere nga asobola okusaba essaala ye Ssekinomu ne zimuyamba kuba Mukama awulira essaala z'abatukuvu be. Kakati awo obutuukirivu atugambye mwe tulimu okunywezebwa saawatali ekyo essaala mujja zisabanga nga tezituuka kubanga agambye banaawulira batya nga tewali abuulira era banaawulira batya nga tebatumiddwa ye banaawulira batya nga tewali asoma
owulidde kati Bible ya ffenna ekitabo kya ffenna gigule ennaku zino kati eri ku mitwalo 9 zinakumu juu ya ku mitwalo 4 mabega wali naye badde weddeko page ezasooka okufuna empya badde ku mitwalo 9 gifune ogyesomere olyoka otege tulina mukama waffe naye omusumba ono atudde ku bintu bingi nyera mu Isaiah mu Matthew 23 agamba nti abawandiisi n'abafalisaayo ziri basanga kubanga bagalira obwakabaka obw'omuggulu mu maaso g'abantu bandi badde basabanga esaala zituuka naye ati bo balagira kusaba bo bennyini kati esaala ezitatuuka bwe busungu bwolaba olwaleero bwe busungu olwaleero otherwise obusungu obuze ne butulabisandika letooke mino 3 ja 10 wadde ng'enkota ya ddamba yabwerere ku ttaka omuyembe gumu gwa 12 ate nga ku miyembe giba mingi nnyo ku ttaka gw'omuntu omu ne bw'osimba ensigo lekaawo ng'ogisimbye ogenda okuba omuyembe gwa neiba omuyembe bwe bakukuba emiggo bamanye nti bakuba Yesu nga tubaliza kusajja ya browo omulwadde nawuliddeko nti byatuse mu America Abba nagala okujja okumulaba nagaana nagamba Abba isitega mulabako waneeno era nalabyekawo omulenzi ono oba ye muto wa Abba omulenzi oyo omunene oyo omweru oyo ye yabadde ne kamiliyoni enyini nga waali nga bali awo ne bekubisa ekifaananyi n'oli omukyala so ne tulaba nga bali awo naye Abba teyalabiseeko kituufu okugana omwana okugenda okujja okumulaba olwokuba nabye yayogera era nakino mu kikwate bulungi yajja okwawula omwana n'ennyina ekyamuleeta yajja okwawula omwana n'ennyina abalaba bafuuke bazibe b'amaaso abazibe b'amaaso balabe kati nagambye Abba yazaalibwa mu famire nga ye kati wakulaba nga we baŋŋaana naye bajja genda bamugalira tujja Mukama ajja tukuŋŋaanyiza awamu naye gwe kasita oba ng'olaba bakugalira kati kyo si kipya bwemba nkirengera basooka kugalira ffe bw'aba kubira engoma n'ozina bw'alekeraawo ozina osobola tugende wali eri nakulabawo ng'ogamba Musumba nti Musumba ebyakyakike biganya tikati nze nona nanga yange era mu mwoyo nagijayo wagijayo mwoyo tewagijjayo physically mu mwoyo nagijayo yenga byayo kya Bible estaliiko nyiriri nange bwe nagijeyo eyange ye paka nga abantu bazze eri Yesu batya kwe kutegeera amazima yagamba Mukama ffe nti bwe tutalisinga abawandiisi n'abafalisaayo mu byawandiikibwa tetulituuka mu bulamu butaggwaawo kati bw'otalisinga bujingo mu kumanya byawandiikibwa oyinza obutatuuka oyinza obutatuuka nze keyboard nagijjayo mu mwoyo era kati nnyimba zazzemu okufuluma osanze studio sanze ndonga evuga mu go down studio yenga enanga yakomawo mu mwoyo era njagala bali bakitegeere nti Mukama waffe yazimba yeekaalu yaffe we are the temple of God wherever you are you can pray to your God and you will be succeeded in your prayers naye tojja kusaba Mukama nga tumanyi ate wali bagaddewo yagamba abafalisaayo n'abawandiisi bagayo obwakabaka batya bali ekimu ky'ekkumi n'aneta n'ekkumi n'okukkirizanga nabyo babiriirayo tugenda bagamba nemukize mubatizibwe mugibweko ekibi nga bagamba babatizibwa dda kati basobola kuba bali babeera balidde okukkiriza kwabwe so tebasobola kuboninga again kubatizibwa gwe muliro gwolaba ffe tugabugambye Mukama waffe munaye kyekyo tutambule twebaza bwebaza nina akayimba akapya kagenda kufuluma bakayita ennaku ewooma byonna bigenda kukyuka ennaku ewooma ennaku ewooma etya anti emisumaali gye bakomerera Yesu ate gye nfunamu essanyu ye ennaku ewooma emiggo gyonna egyakuwa Yesu ate nze gye nnyima muno nempulira olwaleero mpulira nga alina essanyu okusinga ku buli muntu ali eyo era enze alina ennaku etamala gye nakugambye nti kwenfeeding kakati oba tozze eri Mukama waffe olina osigala ng'okaaba mbadde nazo okusendebwa guno omwaka nange ogujja nnonde naye era gukyatankana okulonda kutya okulonda kwenjini ndaba nga ngenda lya mu Yesu wange olukwe ate nnondeyo omulala
badde sendebwa naye ani abadde akusenda senda soko ndeke wa Yesu ayagala okujja mu nsonga soko ndeke wa Yesu wange kubacha badde sendebwa naku zino mpulira sendebwa naye nga ncha saba mukama anywereze ku Yesu. Yes. Abayimbi babadde bagenda ekkulu okuva lutwatandika COVID-19 awo na mu COVID nga awedi n'okutuusa ekiseera kino okutuusa omukulu yagambye nti abayimbi mundeke ne bapromote kimala ngeyasembyeyo kubanga aswazibwa mu lujjudde yabadde omulangira Suuna omu ku bayimbi mikwano gyo bwe mukuba endonga awamu mu ngeri bwetu wali ogenzeko eggulu ngendayo nga ngenze kukola nga bampise bakuba muziki nabe wa Jerusalem sale sigenda nga yo nga ngenze kuba Jerusalem agendayo nga ngenze kuba muziki era nsimbye okugendayo mbaddaluwa ne Brian White mabega ennaku zino baneetaaga naye ennaku zino ndi wa bbeeyi bwe buzibu baneetaagayo eyo naye sigendayo nze kuinakulasale gendayo ku bandongo n'okomawo nze binategeera nti mukama waffe abikola byonna kuba yagamba musabe muli weebwa noonya aliggulirwawo yes netegeera owokusaba nze sikyasabiriza tokyasabiriza osaba nsaba era nsaba Yesu atereyo ekivulu ku Serena kibayita bajja kutegeera omutukuvu ya Clever Jayani ku Serena oyagala ni abakuyingira mukawa kutegeke Yesu manna bayo nako olabitekiso babalamu obani obano bati ogati jangu tulabe Yesu yabachikwata Yesu mungeri ye yonna Yesu ebyange Yesu abikola naye eno abikola bulwe abikola basigala bagamba nti bejjusa lwaki babikola nenzo nabikola manyi ye akola talina teyeresa ati nsaba mukama Yesu ankolere ekivulu ku Serena Hotel kibayita bajja kutegera omutukuvu Clever Jayani singabu kya kumacha akasimu ne kajja nagamba nti Jerusalem sale Clever Jerusalem sale akwetaaga eggulu enche sawa bweziti ngo otuseyo amusinkanemu kubanga gasowulya ggulo bomanya nti ogenze kutikulayo kasente osobola okugenda kakati ze byawandiikibwa binkoze bulungi era nebaza Yesu akugamba ndi batwala mu bakulu bali babuuza bingi naye temutyali babuuza kuba ndi bawakamwa n'ebigambo kakati sijjagana gendayo lwakutya abantu kunda bange yagenze okusabiriza awenja kutuukayo nga yampise bw'atyo kuba akadde kanga waba akakuwadde ng'omukulu nga Clever Jayani oba nga bulaza nti olumba nja kubako kyenkola ki kyenjogera eryo yampise so si kugenda bugenzi nga gwe weetutte akulabe nti ki saawa zino wasobola okujjawo saawa zino genocide nakyasobola kumpa wasobola okujjawo buloka saawa zino President Museveni w'ekitiibwa talina kyasobola kumpa nze nina obbawa anti waza okujjawo buloka nagamba omanyi Clever nti tugenda omusajja tumuswamire eggulu tamanyi nti ogenda kujja oba kyoba ki naye tugenda omusajja tumuswamire eggulu tumutetenkanyaawo tumutikkule nga tuli ku beesi waliwo ennyini kubanga babikola abayimbi bangi be batutte sayidi babikola nange bantutte ku Christmas okuyimba ku Christmas naye ate nisanga nga byabufuzi bye biri ku mmeeza nengola bulimu gwange nenvaayo era nakino ngamba abapromota bwe byabufuzi mpito ngambe n'ebyobufuzi mpito ngambe ndi wa People Power oba ndi wa NRM nkutwala kuyimbira abantu bange owulidde ojje ne milioni zo eziwerawerako kuba amabanja mangi agagenda okusanyusa audience oba ogenda kuntwala ku kivulu buvulu ojjeera nga bulijjo otuuka era oyogere ku ekyo oleme kutuuka ku stage otuuse wali atuuse abukula ebyobufuzi tujja kukowoola eggulu liveeyo libwatukaawo wonna kuba tuba tuzidde byabufuzi bakuyise ku show ng'abayimbi nga kivulu ky'abayimbi mwagenza okutuukayo nga bannabyabufuzi ate be bakyefuze anti ne batandika okugamba Clever gyagala kutoloka mugaleewo geeti tayagala kuyimba ne ngamba kaliraba nengera nenkuba ekivulu kyabwe naye kyanyizeemu okuba nti ekivulu kyabaddewa kyabadde mu Busoga eyo
oli yampa ekivulu nkole ekivulu kya Christmas aye natuuse nga kuliko ebyobufuzi nayagala okunsindikiriza ndowooza nneme kukola ki kupafominga wabeko n'ensonga gyanannumba etugenda tubakubira ekivulu kyabwe tuvayo bulungi naye nalabye nga kirabika akabonero akagenda okuddako okutwala ku bivulu nga tetwagadde ebyabufuzi ate nga byebatutwalako tubeere balambulukufu jangu nga Clever Jensi nkutwala kukubira muhozi nina bweziti ogende ng'okimanyi nzije ndyoke ntakule ne wansi waggulu nteeke waggulu jangu Clever Joge nayimbira Bobi Wine kugambe jangu bwoti mpa bwoti ne bwoti nzije nga nziddeko ekitokweka eri toyitayita eri ffe wa Yesu tuba bulambulukufu gwe mpita nzije kuba kunkubirako mayinja nakkiriza naye ng'ogenza okitegedde nga ngenze kyekyo mpitaze nja kuba kivulu kyo nja kikuba nkwate n'enfuufu waggulu nga nzize kyekyo naye bwe ntuukayo n'okolakola bwoti bakuba ku mutwe buli bw'okolakola bwoti bakuba ku mutwe kyanyizeemu ku bivulu bya Christmas ne baza Mukama tiyabimpisizaamu sho zonna ziyamba ku lunaku olwo wabadde ne shows meka nabadde ne shows 7 naye nakozeeko shows 5 okozeko tano kisaiza 2 twazikoze 2 emu sente zamulemye nalimo tukiriza ebisubizo bye ate yokubiri ndoze kyo Mukama yakiyingiddemu yo mazzi gagitonyemu nkuba yagitonyemu nejigana nino lazina zali successful bulungi amina wow nebaza Yesu naku zino tantwala obyantu kati abayimbi bano abagenda Jerusalem sala kuba butubade tukyali ebya omulangira tuna wabiraba byonna nga bwe byali n'ebirala byonna olowooza okusiza ku bagali bamaze nga bagendayo bana kye bayambiddwa bo nga abayimbi bwatuuka ne bagamba nti babagobye nze tebangobye era nsirira banna eggulu mumpe ebivuluulira mumpe sigamba mukuyimba ngamba mukugenda okulaba omukulu era tebampitangako kumulaba